Ndio yako na utaya hivi mayanja. Ono mzee rubo, mzee wa kazi. Bamatira nnyo. Yes. Onakulwa yetu tuli ku premier tutongoza movie yaffe yebayise lwaki. Nze director w'ekibiina kino. Kibayita Aluts production. Okay. Yes sir. Gwe yasudde bamusaba abateka mu movie. Yes sir. Nabayise batujje tukwasaganize wamu. Yes sir. Mzee okuyita mu lwaki nze gwe bakuwadde role ya bampadde role ya chairman oba sente. Okay, ya kugamba omutesitesi wa movie no yateekateeka movie n'alonda abantu abajjamu era abakola ekintu ekyo kijja kutuula omuntu okumatira kintu omuntu kyakola era n'akuba chairman wa sente muzanya bulungi era nange nanyumirwa yakwota kushegera ku bulamu lwa bulijjo kubanga omuwala yasanga omulenzi omuvubuka ku Facebook then ne bedatinga ku online bakwa mukwano kumba omulenzi yayayira ebigendererwa nga ye era bwe yamala okufuyisa omwana omuwala olubuto n'abeegaana obuzibu bwaliwo ebyo lutambulirako abawala abafuna abasajja ku social media. Kati gwe konsekitinizinokaokozijjawo ebimu biba real life nti era nga mikwano gyajja biyitamu biyitamu oba abantu ab'obulijjo nga babiyitamu ezo concept ezijja okuwandiika abantu okubasomesa. Muzeeyo oludozanya bino Uganda obifunyemu ki? Mu kutwaliza awamu bingi nnyo ebyetaaga obudde singa ddala sandibadde wano mu maaso gange singa ddala sina nfunyemu emikwano mingi nnyo ate nfunye n'ebintu bingi esobola kunyumula. Ate abantu abasinga bagamba nti muvi z'Abannayuganda tebazeetaaga nnyo ate bagala Binigeria Yesu bwe kibadde kibi naye kaakati njagala okuwulira amazima muvi zaffe bazeetangira olw'ensonga banyiga ate banyiga era wekugambira kati muvi z'Abanigeria zinaatera okutegeera twazigoba bukulyo ki bwe mwongeddemu okugoba Ekinigeria kubeera nga tukola ekintu ekiriyo ekintu ekituufu kyetulina okubeera nga tuwa abantu tuve ku biri muvi ze tubali tukola mweze mumanyi ezedda kati abaana batandise okukola muvi eziriyo ezirimu eziyigiriza ensonga lwaki tiri kati muvi z'Abanigeria tuli mu zibo abantu basobole okubeera nga basitiikira ku kina Uganda. Okuleeta omukwano guno mwakateeka kisobola okuleeta omukwano guno tweronda twemanyi musawo emusawo ali handsome ne beautiful kale ekyo kyokka kimala buli otunula ku muno nga zaamu amaanyi. Naye omuntu wabala bayinza olowooza nti mu maka gammwe temufunabyoko obutakwatagana mukoyalire abo b'omukyala ng'omwagala singa mwagala nga bwali naye anjagala nga bwendi olaba tuzze mu bwongugongo naye era tuzze tutuukiriza endagaano kubanga abazanyi ba firimu bano baatwesiga ne batuyita kaakati nga muzeekola ki okusinga ddala okusinga tuzze nga ffe bagenyi abakulu era abagenda okubeera mu kifo kino abagenyi abakulu naye ensonga kyegi kyobuze ky'omukwano wabaawo okunyigagana mukanyi muteesa babanze nesenga situnyiga ebiseera ebise ate kyekinaatwenyiza omugenzi basudde yagamba nekyavaawo netweyiga netwetererera ewaffe mu maka teri kusojjagana. Tuzze ku firimu olunaku lwaleero namwe Bannayuganda mubinyumiramu nnyo wakeeyo okufa olufu era kyekirisitudde bw'ate olowooza buli mukolo gwebatuyita tugenda nedda lwekyo Ebinauganda tubinyumirwa bativi bonna bannamawulire mwebala okuteekako Ebinauganda ekisooka firimu tepolomotingika firimu tezanyika firimu z'Abannayuganda zakuyiga zakuyigiriza era abantu bava okulaba ku bikomando simanyi jetiri simanyi mundu balabe Ebinauganda abaana Bannayuganda bazanya ate bayigiriza. Abasinga bagamba nti Ebinauganda bino bibulamu akasente senga tusubire nti ekibaleese muganda ndiko okuteeka mu sente mu Ebinauganda bino bwe baba kye batuyitidde bajja kitumbala
Nedda tugamba ebinnauganda byonna si kino kyokka. Ebinnauganda andi kisinziro lyakutuukiridde atya. Ebinnauganda bibulamu ssente. Kyeŋŋambye nti firimu tepulumootingika. Firimu naye bwe batutuukirira tukwatagane nga ttiimu ab'ebitongole bannayuganda baki tukwatagane nga ttiimu tuyambeko abaana baffe ab'ebinnauganda. Wano mufunyemu okwagalibwa n'ebintu bingi ebikwatibwako bingi. Sookera ddala nti sipangisa sitambuza bigere nga nti kitegeeza nti tibankonkona mu mulimu nnina segera omulimu gw'okuseza omukulu okyasinza okumpa sente kubanga oyagaliramu lwaki kyonna kyenjala okukola kyenjala okufuukanjira njala kubeera pulezidenti njala kubeera mukunga nzanya njala kuzanya nga nkwana nzanya buli kimu kyonna neyagadde mu lwaki nze ozanyenga lwaki nze nazanyanga taata wamu omwami ayeegala nnyo abaana kyagenda okuzuulika nti byokuma okwagala omwana ozanyenga eno firimu yakumukanga ozanya firimu yeesoose mu bulamu bwange musanyufu nnyo kubanga nange nsobola okuzannya ku wakaba kukkiriza nnyo kuba lwekiribasanawasi siri mufumbo ngo bakuyitanga esamanya nebewoziro naokukozeswa abasinga bamanyiga mwenga abazanyi buzibu ki omusinga okusinkana obuzibu bwetusinga okusinkana nga fe abazanyi wa time management eri abantu abamu nti oluusi obuira okola ebintu ngaebyo so naye nga si kizuzi munjo kyamanyi industry. Okay, nyabo ng'onyumye eno firimu yakumeka ng'ozanya yeesoose bakujjawo okuteeka mu firimu wetwalayo basonga nabadde njagala okuba njagala kusomesa eggwanga mapisi omuntu alina okwetwala omuntu alina okubeera mu bantu omuntu alina okwevuga empisa. amanya bampita nabukenya Precious Sarah naye nga mu firimu nazanyanga ng'onyirira nnyo bali kusiima buko bakwanira ku Facebook yenze kenyini bansanga Facebook omala okukabuka era nga obamanyi nakwana nekyakikutuseeko ku muli life nedda nze sagana basajja ba internet sibagalangako just serial character director gye balaba nga nzolizayo denebade bizibu ki wasanze mu kuzanya omuzanyo oba ki kyewasinza okunyumirwamu kyenasinza okunyumirwamu nti nakoze ekintu budde kyembadde nga njagala nalinga nakyagala dda badda nga nkyali mwana muto nga njagala nnyo okuzanya firimu so kyenasinza okwagalamu at least ntandise okutuukiriza ebimu ku biboto nga go main nedda nali siyagala kubeera nga main naye just nange nakyantuukako nga bagipadde pati y'okubeera main naye nga nze nali njagala kuzanya